jako akawuwo. Okuva mu mwezi gwa Desemba omwaka oguwedde ekirwadde kya COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus kyabalukawo mu ggwanga lya China era nga amawanga mangi gatandikirawo okusattira era nga werutuukidde olunaku olwaleero ng'amawanga mangi galozezza ku bukambwe bw'ekirwadde kino okuli n'amawanga ku lukalu lwa Afirika. Olunaku olwaleero ababaka abatuula akakiiko ka paalamenti akalondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo aka Public Accounts Committee basinkanye abakugu okuva mu minisitule y'ebyobulamu nga bakulembeddwamu omubalirizi omukulu minisitule eno okulaba buti eggwanga lino bwe liyinza okukwatamu ensonga y'okwewalamu ekirwadde kino. On preparedness, we have surveillance teams that have been in the districts, the teams that we prepared to follow up any case. So far we have tested about 50 people because they call us from all over the country, and so our surveillance team move and make sure that they isolate this person, they talk to the people. Kyokka bano bakubaganya empawa ku butya Uganda bweyinza okwewalamu ekirwadde ki COVID-19 songa balirwana baayo abasinga bakikaaba oluvannyuma lw'okuloza ku bukambwe bwakyo. I do more of that mobilization, I think, than any member of their staff every other time. I even have bought sanitizers to go and show, to distribute a few here and there. For one whole year now plus, Isinjiro district, Isinjiro South, Kawiyanda Health Center 4 has had its one ambulance. Government is responsible for taking care of the citizens, especially when it comes to health. My humble appeal to government is that these sanitizers are given free of charge. Abaka bano bategeeza nga minisitule bwetakoze kimala kwanganga Nawookero ono nga ku nsalo eziyingiza wano okuva mawanga g'ebweru tewateereddwawo obukuumi bumala so nga n'abamu bagaana ne bayingira buyingizi ekissa obulamu bwa bannayuganda mu katyabaga. And it is at the border with both Rwanda and Tanzania. She knows. She knows. I think there is a problem, honestly, and I am waiting anxiously to hear the President's message. Bategeezezza era nga minisitule bwetannassa maanyi mu kusomesa abantu okutandikira ku buvunaanyizibwa ku by'obulamu mu zi districts wamu n'okusansaanya obubaka obukwata ku kirwadde kino obumatiza nga wakyaliwo ne districts ezimu nga mulimu abantu abatannategeera coronavirus kyeki. Do you think your message has reached all the people of this country? I'm saying that because in a district like Amawulire, people don't, there are no radios, people don't access media houses like UBC, NTV, we don't receive. Even newspapers, it comes to us when it is already history. Wabula abakungu okuva minisitule y'ebyobulamu bategeeza nga waliwo abakugu nga buli awali ateeberezebwa okuba n'ekirwadde kino batuukawo era nga mu kiseera kino abantu abasoba 50 be bakakeberebwa ekirwadde kino wabula ng'ekyomukisa omulungi ku bano bonna tekuli yazuuliddwa na coronavirus. Someone has fever and they isolate this person and they inform us. We send our teams, they take the sample, take it to Uganda Virus Research Institute, which tests. Within 4 hours we are able to get the results and then we relay the information. That's how we've been testing. Wabula ababaka abatuula akakiiko kano era beemulugunyiza olw'okuyita abakulira eddwaliro ekkulu ery'e ne batalabikako mu kakiiko era nga ssentebe w'akakiiko kano Disani Nandala Mafaabi ategeeza nga bwe bagenda okuyisa ekiwandiiko kibakuntumye okulaba nga abakulu bano balabikako eri akakiiko gye kali kubanga n'ensonga y'amaanyi yeetaaga okukwatibwako amangu. Ono chair is about Mulago. There was no cabinet visit for that matter. Contempt of Parliament, we requested them to come here. They did that. So, Honour Chair, I want to propose in the view of the people, because this is public accountability.
Now we are looking at Corona. Mafias might have used the money. Now they are looking at a way of dilly-dallying. So, Honourable Chair, I request through your office, Mulago comes to explain. Ndi Bannabyabulamu ne Shafir Mwesigye ku lwa ABS Television.